Gasimbagane ne bannamawulire nkulamusizzaako nnyo munnange awuliriza wasuzeeyo otya nno akoze ku mirimu oyinza okubanga wasuze okola mirimu ng'onnyuse kulikayo atandise naawe kankusabire bisobole okubanga bitambula bulungi abafunye ebizibu mbasasiddeko ate nammwe abafuniddemu ebirungi naddala mu wiiki eno nyongera okubeebalizaako Mukama Katonda. Nze Walusimbi Evans mu studios program Gasimbagane ne bannamawulire tutunulira ensonga ezibadde mu wiiki webali wano bannamawulire n'abatunuulizi b'ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga okutuuka okuzoogerako olunaku olwaleero. Lunaku olwaleero lwa mukaaga ennaku ziri 18 mwezi gwa 7/22 gwe mwaka dakiika ziri 5 zezaakayita ku ssaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero tugenda kubanga tutambulira ddala okutuuka ssaawa 6. Mu studios nina Kateregga Musaazi, nina Siraaje Lubwama, nina Charles Rwomushana agenda kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Ayagala bukulembeze bwa ggwanga asaanira byonna ayagala asaanira yeegwanyiza byonna eby'omukulembeze w'eggwanga Charles Rwomushana. Nsuubira Aisha Kabanda ne Honorable Muwanga Kivumbi okutwegattako okutwala ensonga zino mu maaso. Kansabe Musaazi alamuse kubawuliriza. Kateregga lamusa kubawuliriza. Abawuliriza mwenna mwasiza mutya basaba ne bannyabo mwebale gye mukola abafunidde mu mbozaayoza abafiiriddwa ne mbasaasira nebaza Mukama Katonda tukuumye okubanga tukyali balamu tetulina nnyo kyamaanyi kye tumuwa ffe okubanga tukyaliwo ne neebaza n'abantu ababeereddewo abantu baabwe mu biseera bino ebya COVID ate era n'okugumira ngana mu mbeera eno yonna ne basobola okugiyitamu bulungi. Waliwo omubaka wa Siraaje ono Ibrahim Kasozi Makinde East ne bwe baali nalabanga n'abenaRM bamufiirako juzi mu kalulu ka 2016 nga neewunti naye nagenza okulaba wano ng'emmere ya Dr. Rugunda tennatuukayo ng'olaba abaliko okubagogolera emyala talinda kitaka kuva mu KCCA. In fact ababaka ab'omu Kampala n'emiriraano abalala aba Parliament balina okulabira ku ngeri Ibrahim Kasozi gy'akolamu ebintu bye. Yinza okuba nga yanjawulo mpasama n'ekirala kya kozaayoza abeewaffe Sembabule ne muyisa ekiteeso okufuna constituency empya ya Mwogola West ng'esola ku Mwogola South. Abambaga ebyo ababaka bajja kuyitira obungi abeewalala ebyalo babifudde constituency. Ffe mu Buganda tuwoza simanya amasaza ga Ssaaba Kyasajja Kabaka tegakechulwamu bugujuguju. Bona aboogera mu National Conference okuvuganya ne Rwomushana ng'ewaabye ekigeza zene district 2 beba delegate nga gowawana amasaza ga Ssaabasajja Kabaka tegassalwamu ng'oyina districts eziba zitajja mu bawungi bw'abantu b'olina kuba butalowooza kati politics wa numbers ekiriwo kya numbers abaleba manipulating numbers naffe tuzimanipulating. Nanze neebuuza abaka b'omu Wakiso okubanga tuli obukadde 2 n'ekitundu naye teri mubaka wa Parliament ayagala twongerweko yadde constituency ne municipality zetwaleeta ku mulundi guli baali tebazaagala. Akasembayo Ssebo Keeke waffe Makinde Ssaabagabo municipality abakulira municipality eyo mu nkola eno ey'emyego omutemwa ogw'abannamawulire mu nkola eyo bannamawulire ffenna abava mu Makinde Ssaabagabo municipality tulina okukwanaganira awamu n'aba authority baffe ne Ministry ya Finance era mu ebyo mulabe Evelyn Nalule ne Kathe Kigozi tulinawo ekitambula kyesinza kwogerera wano ku luleereeto okukimalayo. Okay. Charles, ndamusa kubawuliriza. Abatuwuliriza n'abatulaba ku mkutu Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, nirero musiima
one okumpa obulamu ate ekirala nkyabuyina musanyufu nnyo namwe mukyali balamu n'abaweera batuuliriza olw'obulamu bumuyina ekirala nembasaba obulamu buno bwe tuyina tubukozesa okukola ekirungi ekituufu bwe kyetagasa okubuwaayo okulwanyisa ekibi tubuweeyo anfanire n'ensiima Katonda nti mu buyinza bwe bwayina amaanyi gayina takulembeza busungu naye akulembeza kisa nzikiriza nkusiime oba nkuyozaayoze olw'okubeera professional ndabye engeri gy'otandiseemu puroguramu nga waayo n'essaawa zakayita eddakiika ezakayita ku ssaawa abawuliriza oba olina bibategeeza byonna anti nze ntera kubiwulira ku BBC ku marediyo ago ndaba ngo engeri gy'oli omukakkamu essaawa kati nyaza akayitako dakiika 5 radio really it's really professional and I congratulate you. Thank you very much. Neyanziza oyagala kukiwakanya tewali atabeera na opposition is okay. Akusiime sobona nina okutya mu 1989 President Binaisa Ndozi yali agenda Cuba oba yali agenda mu lukiiko lwa Nani Aligned Movement n'alekawo mu muvubuka omuto Minister w'ebyokwerinda Yoweri Museveni abeere in charge nti Museveni teyeebaka yafuba okulaba ebbanga lye yali in charge nga teri sasirivuze mu Kampala omanyi mbudde bw'amagye gaali indisciplined kati omuntu ayinza obutakifuna bulungi Binaisa bwadda n'agane musajja atu gwe Minister w'ebyokwerinda bulijjo kaakati lwennaku waziseeko obwange noyagala bakusiima okusingawo era okukkakkana nga mu defense amugyemu amututte mu regional corporation saagala bakuwaane nnyo ebizibu naye musaazi era bulijjo mbeerawo wano ne tukola ffenna naye nga ffe tukusiima nti oli musigire naye onaagata ate gwosinga kati omanyi bano modaleta bano babeera n'empalana zaabwe nze singa nze mbadde mu modaleta honestly mbadde ngenda kutandikirawo byommanyi musaazi buuza ku bantu buuza ku bantu biriwa biri mu mawulire tandikirawo you get bose sibusobola I'm not the professional kati nze nkuwuliriza engeri gyokitandise nga this is a what this is a professional kitegeeza nti abalala tebabikola naye ntulabye professional neyanziza kati ndaba ndi ku BBC ndaba ndi ku naye oba ng'olina ensaalwa ebibyo ampuliriza omulungi yoyo yeegwanyiza asaanira ayagala oba president bwa State House you'll be allowed to do part timing ja kufuna omulimu mu State House ne wano osigale ng'okola part time it's okay omulimu ogufunye bweza asuule kalulu Lubwama lamusa abawuliriza bw'omaliriza okubalamusa otuwe amawulire nga bwe gabadde tubafunye naye nkakasa batufunye nenebaza abantu bonna abanyambako okumpeekerako okugaba muwala wange mu Bakaduna Be family wali Matuga olunaku olwali lwasanyu ate nga lwannaku mukazi wange omuto yafiirwa nnyina ekiro nga tugenda nkeera manya yafiirwa muganda we gwe yali ajjanjaba baali bagenda mulongoosa nemulago omuto ne bamukwata ekiro ekyo omukulu ekawo empaawo yamuteeka ku poliisi ne bamukuba nnyo nakati alwairo abadde azeeyo jo yadde azeeyo kulaba ebivudde mu x-ray kuba baga nti yafuna obuzibu mu kifuba ne bamubako n'engoye ze empya ne bamugyako n'emitwalo 14 okumuta ng'ate n'essimu bagimugyeko sirina we musanga oluusi ensaasira muganda nakaterega omusiraamu kadongo kamu tinali ngenda kugaba omwana nga sirina maama w'abaana omusiraamu ani nga kadongo kamu naye nakubira maama sikutegedde omusiraamu kadongo kamu yabeera atya ng'olina omukazi omu kati ababiri baabakwata musaazi ye kadongo kamu nafiirwa naye n'okubira ow'essalaama nanga nti anze mpa amafuta nja kwevuga nzije oyo najja naye ne mmanya nti ayinza obutajja yefuna maama w'abaana ali awo ku CPS naye ye nagamba nze nkima ne tumukima batukwatira awo ku poliisi ekatwe nga tuli bataano kojja wa Jennifer Musina kuba esimu batuyambe bafaana nagati afaana ne mmotoka mwali najjayo kaadi ye nomukubira saluti ne tweyongerayo so omukolo gwagenda bulungi nagenda okutuuka eri nga naye eriyo maama w'abaana abalala bamaama ne babeera nga nzigumidde yadde nalina ebizibu mu balala so nebaza Honorable Mugundi nnyo Kasozi yantekamu amaanyi mangi nnyo ngono bwamumanyi
era ye muntu ateega byagabya ahita gaba n'ateeka ogwaddyo ne gumanya yaleeta emifaliso 7 mu constituency ng'amazzi gatwala ab'eggaba nene esalaamu yanga asaagala kamera njagala abantu bange bakole ki bafune kiggwe oyo ye muntu gwendowooza ne mukulu Ntege Faruuko yeesimbye ku ala naye yampayo obuyambi abanadipi nga Mamadde ono yammanyi yekka ne mukyala Mukiiri ne banyamba nnyo omukolo ne guggwa nga tusabye abantu 4 ne tubeera nga 15 naye era gwaggwa ensebe z'aba ne mumenya amateeka nze ne munnange twatya nti ojja kumenya poliisi ojja kumenya Lubwama tugende ku mawulire Lubwama amawulire yaddenga naye nga kulikayo ku mikolo avaayo Katonda yebalo gyibayisaamu yaddenga aba opposition bagenda mu court n'okuwakanya scientific elections naye ate era tebatudde bazigenze bazitandiseeko tebalijja kulinda budde buli obumyufu bufuuse obumyufu people power yabadde ekoma gulo naye olw'obungi bwabajjeeyo forms nga ba MP bokka bali 405 kansubire nti tebali mu Uganda balina obutundu obalwanira bayongeddeyo ennaku 14 DP nayo eri mu keetereekero ka bumyufu DP bw'onyogera DP waliwo kiwayo kya Mao n'abali abalala abapulaza green bonna bali mu keetereekero enjawulo eriwo nti electoral commission egamba emanyi kampu ya Mao yokka kubanga baamaliriza n'okulonda obukulembeze mu Kampala bw'obalaba MP abasinga ate bali side eri naye nga abasinga bagagala kugira mu mugendo yes bali bateekayo omusango neba nga musango gugamba DP Uganda yes bali bawabera DP Uganda kat court newa orders on DP Uganda neba extracting a decree on DP Uganda naye registrar w'ebibiina ebyobufuzi is the electoral commission yes under the law and bobagenda okusavinga nga DP Uganda electoral commission tejimanyi yes so that order is in vain kuba tebakola appeal naye ekyo kigenda genda whatever abaluzinga aba DP abawandisa DP because go wabira taliwo so obumyufu bugenze mu maaso naye ekyewuunyisa ekinene nti this time round so far nga bwe tuli FDC eruzinze ba incumbent bayo abawerako yasooka neruzinga mweru ne yajjanga independent Gerald Karuhanga ne kati wetogera balinga 10 bojjako ne gubamye gundi olw'obutajja mu budde nabiira kati kitegeeza baweze 11 ku bibalina era waliwo n'ebigambibwa nti Besigye tanaba kubusalawo obajja obatajja so ako ke katogo gundi kalina otherwise anti ate ye boostingiddwa tefunye abamu ku babaka ne people power nefuna kuki kubala n'abagenze wa muntu abasinga ate bajja kugira mu people power mu bitundu gye balina so oyinza okuga nti race eri wakati wa NRM ne people power mpozi ne Romushana atajja genda wantu wonna naye nga alina byafaanaganya ne Museveni ekigambo mpozi kijeeko onye mpozi kijeeko agambye ekigambo mpozi anti naawe kati muli basatu nkijeeko ekyasebo mpozi ng'ojeeko ebyo waliwo obuzibu w'okuggulawo ebitongole ebyenjawulo naddala akedi kafubo kabadde kanene ba ministers baagala naye bagamba omukulu tannafuna budde yadde nga balambudde 48 ne zibanga ziga bagezaako emirundi 2 okweggula kati bagezaako okuwulira cabinet esinkana Museveni enkya balabe ekiddawo ku maane naye nga baleredde okukola ki lwe twava wano ku Sunday eyo jjukira nti oluguudo luno lwasibwa kumpi essaawa 4 nga boda ziva ku rediyo zigende Kamuki abo ne balaga nti basobola okweggula abamu baali 2 omu naye nga balina masks waliwo munnamawulire
omugundiivu mu Uganda yagambye yarangiridde ku ntagenda kuddamu kusala nviiri na birevu usanga baguddewo saloon kati n'aba boda ng'ogyeko okugamba nti bagenda mu kooti. But that's very interesting because saloon nzigale by law kati agamba nze neekalakala sigenda kusala nviiri kati andisaliddewo. Nze abagenyi be nalina ku mukolo balina enviiri ezinyirira nga sirowooza nti zaali zakusa amakansi. Oba ojjukidde munnamawulire wa pulezidenti yani ono omwami ava mu East Aisha yani eyali mukama wammwe ono Mwanyama ye yasooka okulaga bw'asakaatidde yadde ye teyagamba nti sigenda naye kyeyayolesa yapo ennaku ezo yayita ku ofisi waffe nga ndaba ali Kawerette ne Mahadi naye osanga bijja amaliriza y'amawulire nga maliriza ng'ogyeko abakyukakyuka ba MP ye Winnie Kiza yavuddeyo n'agamba nti avudde mu byobufuzi ebyakalulu ebirala ajja kubisigalamu tulinda kiddako kyagenda okukola then ne wabaawo n'abagambye tebagenda kudda mu FDC Odongo Otoga ntanoonya wajja independent bagenda mu DPG yalimu edda. So waliwo enkyukakyuka nene nnyo nti ebibiina ebisinga bigenda byenyweza nga FDC naye erina obuzibu bwayo mu nju mwennyini bw'erina okunyweza kuba babaddeko na Ndala ne Gundi ne batandika okuvumagana nti nali mulwadde saalabikanga n'agamba lwaki tewafa. Olwo olutalo lwabadde luzibu okutuukiriza naye mu bufunze ndowooza NRM gye mbadde ndeseeyo egenda mu kamyufu kaayo ak'omu migongo naye nga kagendera ku scientific regulations ketulinze tulabe wiki egenza okuggwako nga Dr. Aceng aganye okwetonda ku kye yakola ewuwe mu constituency ng'akyekaza nti nali nsomesa Gundi Masiks naye abantu nga bakutte miti si Masiks nga naye yennyini ku Gundi taliiko ku masiki y'edesiki tekuli omupoliisi omu yekka ku bana nga yalina masiki yali mu uniform yekka. Ebyo bivaako ndowooza mu US okufa okulala kw'abalwadde n'okufa aba corona kweyongera. Abasawo baadde Gundi oluvannyuma lw'okwambala masiki baadde bagamba nzirangiyire nga ez'empaka naga nti tiwaliwo mpaka nze nzikiriza nti zirina kye zikola nesikiriza nti olina zambala ku ki kati olwo olutalo lukyali lw'amaanyi ate ng'ali mu kampeyini maneja we wa kampeyini yumu yamugobye n'amusikiza omulala. Brazil yekyasukkulumye naye abalwadde bweyongezi luli ku lwokuna balwaye 7,000 kati ggulo babadde 3,114 3,114. Uganda wano tukyali ku 0% Uganda ensi ekyebuuza mirako tugijjawa yadde nga omu kuba MP yafunye agambibwa yafunye ekirwadde era MP batandise okukeberebwa nga kuliko ne bastaafu bonna be bantu 7+ ku 25,000 buli omu ate nga bagenda kukeberebwa nga periodically. Ebyo n'ebirala byebadde mpuliriza omulungi gasimbagane ne bannamawulire. Honorable Muwanga Kivumbi waali nsaba olamuse kubawuliriza. Mukama mulungi nange kambeereko ne Charles ono ajjeeko ne Gaalubindi akwetegereze bulungi. Wanyalowooza ati ngenda kudda mu byakalume. Nti ngenda kudda mu byakalume nedda. Monsieur Mutyano Banyabo ne Basebo abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda mwenna okutwalira wamu. Charles kitagala kiwuliriza naye bw'ogenda ebulyambwa ng'olyambwa sina birala bingi neyanziza. Aisha lamusa kubawuliriza naye nyamba buyambi waliwo kitalabeka waliwo fitina Muwanga Kivumbi jansagala kukiwuliriza njagala kukitegeera. Ekyaki agambye fitina kitegeeza obadde okitegeeza kyengamba kireka manya
abami abazaana n'abasajja basaba then n'abana Uganda bonna kugamba mbajagala kukitegeera kati nze kankikutegeeza ndeka nze kankikutegeeze nze kankikutegeeza nze kankikutegeeze twakanyiza ye professional twakanyiza you are a professional ati wenjagala okikutegeereza anti kati nabwe naddamu okumutunuulira kati kansagale ne chance y'okumutunuulira tera bakukitegeera mu bantu babiri bayogedde abaami n'abasajja basajja kabaka mwoli kubanga oli mu Buganda naye bw'obanga oli bweru wa Buganda awo beera munna Uganda naye kasita oyingira mu Buganda beppa oba muzaana wa kabaka oba mwami wa kabaka bw'oba olina emirimu gy'okola egisukka ku balala n'obeera n'omusajja wa kabaka kyabadde ategeeza ye wa bulijjo si Muganda Evan naddala bano barwa omushana be basajja ba kabaka ababeera batya barakafunzi babeera batya basajja basaba omushana mumuleke omushana omuzinda okuweereza kati okuva olwo embuza ya Honorable Mwanga Kivumbi giyige because nze kyamanyi ndi Muganda tewali oli mu Buganda kabara geregere wawu era kituufu nakyo bagala okutegeera kandi nze nnima wa Muwanga ayichala musaba uliriza yenda nendaba abantu nga bali eyo nga yekyabaggo oba Mukasa kandi ndi musajja wa Ssaabasajja Kabaka konze kale oluganda omanyi nalwo oluganda luzibu nnyo lwafumba ebintu bingi nnyo abatuuliza musibye mutyanna mwebale gye musobodde okubeera nga mutuusaako engalo Mukama mulungi atuwadde ebirungi Katonda yatugamba nti bw'olofuna ebirungi no neebaza nkwongera kati gwe kolaga kwebaza Katonda akwongera ebirungi ono agambye nti tetunaba kumanya Kyabesigye oba jjo batajja nalabye leader of opposition nga amwogerera nti tagenda nti bo FDC tebagenda mu sponsoringa nga candidate waabwe era n'agamba lwadde oba luzungu lwe lwaleese obuzibu ekigambo kyali ekikambo nnyo kyayogedde yagambye nti he has nothing much to add mu luzungu talina kyakugattako naye ndowooza nti ekigambo kyabadde kizito nnyo kyeyaleese naye nga the leader of opposition yesterday yakoze statement nti FDC tegenda mu sponsoringa okay nze nkiresenga bwe nakiwulidde talina yagamba nti oluzungu lwe lwabadde luzito nti lwamuzito he has nothing to add banna butambala mu sorting emmotoka eno embandisindika ennyumba ngetuuse ku Isolya neŋŋamba nti weetuuse wano sina kyamaanyi kyenkolaki kyakwongerako egireebeeraawo kitegeeza either ennyumba eno erimu emisota erimu ebiki so mulina ogisabira so that statement is good enough erina okufuna occupation permit so it is not about a person kati golowooza nga ye agamba nti ye talina kyakwongerako naye ko ku nyumba kwennyini nnyini erina ebizibu bingi so it is not personal nti ye yaweddeyo namutegedde naye okudda mu bigambo bya Nabiira ono byagambye okudda mu bigambo bya Nabiira yadde agamba ng'agamba Honorable Nandala tinze munnakibiina munno nompisa bwotyo ku mpewo eriyo newankubadde Muwanga bwe yamutegedde bwe namutegere naye sirowooza nti bw'atyo bwe yandyagadde mu packaging kati gwe abadde mu lutalo lw'abakyala mmanyi njagala okamaleyo nimbeera kusiikirivu mutaano wano nga tukitena kulwaki tewafa omuzindalo gwe kateregga naye kambawulire naffe nze ndi mu kibiina omuli abakulembeze besikkaanya nabo naye kikigasa kusiikula mazzi buli kaseera unnecessarily real institutions ziri nunju kwaro zibaawo ziba ku fundament nze nkwarolinga ne president wange wa DP literally every day ne ku issues so behavior y'abantu abamu mu political party nabo tugitunulemu okitegedde yes nga tunanenya Nandala naye ono ye yagenze yabadde atambula atya yes gwe nga tunanenya bali aba FDC real gwe lw'omushana tuli munaffe tuba n'ekika tutera okuba n'ekika
omusajja ono Katega mukulu wa kika mutuza family tejangako muyita kitatajja tabaawo takola ki kati olala waliwo omukolo n'asonga it is on the proper kumuza naye wange ubaddewa. I want to agree with you nti bwe twatureportinga bino tulina okubeera scientific katala ku kintu kyamawo kino kyobadde oyogera ate ng'oli mutuufu obeera n'ebizibu ne mawo every other second kasobola nze jozayoza mawo okukugumira leader wali yale professional moderator tugenda kuddayo wano leader ali political nga professional ate yema okugumira muwanga kivumbi namulide nga ku blackmail nga kati ngobako shoka kati oya professional angulirira ampuliriza omulungi program gasimba ganene bannamawulire mu studios nina Siraje Rubwama, Katerega Musaaji, Aisha Kabanda, Honorable Muwanga Kivumbi ne Charles Rwamushana. Nze wa Lusimbi Evans. Katerega. Ensonga eziriwo kati COVID wetumutuusizza kati oba embeera ya COVID wetuuse ebisinga abantu abaali basibiddwa abamu ne bagenda nga bateebwako abavuzi ba taxi abatunda ebintu ebimu n'ebintu ebirala bigenze bivaayo ne byongera obungi bw'abantu mu kibuga okuva ku myezi gumu ebiri kitundu ettawuni we yatambuliranga embeera gye tutambuliddemu naye kaakati mu mbeera eno tuyingidde akaseera k'ebyobufuzi NRM yamaze okufulumya engeri gye bagenda okulonda Mwami Tango Doijo yafulumizza era n'okulonda kw'obukiiko ne basalawo kusimbibwe mu mugongo. Ekyo kitegeeza nti NRM etandise okubanga yeteekerateekera ebibiina by'obufuzi. ANT nayo yakubye olukuŋŋaana lwayo nayo n'olaba nti yeteekateeka. FDC okwewandiisa nakwo kulabika nga ebitendera egisinga obungi gyawedde n'embiranye eyabaddeyo. DP abo nabo bali mu kweteekateeka. UPC nabo bagamba kati ekisinde ekya People Power kati nabo ndowooza olunaku lw'eggulo baalangiridde nti bongezaayo babadde balina kukoma lunaku lwaggulu bongezaayo wiikis endala 2 eri abo. Naye abantu abasinze okulabika ennyo ku kawala kano akalungi akali ku kyalo buli omu ayagala okukasemberera balabise okubanga abasinga ate ba bibiina naddala ebibiina eby'opposition batono nnyo. NRM nyinza kulowooza nti Mwami Nsamba ye yalina wano ku muzindaalo n'agaana ekibiina kye NRM tagenda kuddawo kwesimbawo mu kibiina yakimedda n'empapula n'empulirako ku John Baptist Nambeshi naye ndowooza tannaba naye nga naye yayogera bw'atyo. Mwami Nsereko wa Kampala tannaba kuvaayo akyali independent nga luli. Mwami Nsereko simanyi oba yabaddemu bakiikiridde bannaabwe kati embeera eriwo Munnayuganda mu kaseera kano. Parliament as an independent. Yes, era nga bwenkyogedde mu mbeera eno gye tuli mu Munnayuganda kati atunuulira kwesimba oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okulangirira roadmap nga bweneebeera emitendera gyonna gye ginaatambuliramu. Naye ebibiina by'obufuzi okuyuugayuuga okubirimu People Power DP, People Power FDC, People Power NRM, People Power Independent n'ebibiina ebirala ebiriwo. Twagala kumanya Munnayuganda ye yeeteekereteekera atya bano abeeteekateeka mu mbeera eriwo. Abamu tebalaba nina be twabadde nabo nga beebuuza naye kaakati gundi yakimye empapula n'ebifaananyi abasinga obalaba banno bayiteeyo wano n'omulabawo enkumbi wano n'olaba enkoofiira tebategeera. People Power omuntu ayinza kugitegeera atya mu mbeera gye tugenda okulonderamu agenda kugitegeera atya embeera eriwo eyeteekerateekera okulonda n'engeri gye tutambuzaamu ebyokulonda n'okwesimbawo bweri kati mu bibiina by'obufuzi. Munnayuganda ye ng'omulonzi alina kugyetegekera atya era kiki ekiri
eyo mu bibiina by'obufuzi. Webale ssebo. Nze engeri gye nkirabamu kulwange siwali nnyo kipya. Era bulijjo bwe bibeera okujjako omuganda wange Siraaje yansekeredde nti abakuba kadongo kamu nganze okwanjula kwa juze wote kwandibaddeho nga mukyala bamukutte bamusibye ali mu komera ku polisi gye yasula ngati n'owokubiri afiiriddwa naye olw'okuba waabangi ate n'afuna yabala babiri basatu ne awo tususse mu shariya ey'abana. Okay. Omanyi nino omukutu gw'abasiraamu gwendiko nalaba abayivu mu ddiini battunka omukyalo omushekati nagana ni mmwe bye muwoza nti olwaleero owooyo enkya n'otolaka luli owooyo enkya n'otolaka bwenzi bwennyini naye ekyo kirala naye kasita oge baali bagenda nga tonnasukka bana so nakulira mu polygamous family yadde nze byannema naye era mujjawo ofuba okumanya bapanga ki eyo ali ku ki ate wano nze nkoze ntya kale bwe nalabye kyannumye nga omutunuulizi w'ebyobufuzi bwe nalabye nga aba-NRM ba-rebels baganda bange basekikubo bazzeeyo entebe ne bafukaamirira jjajjaabwe n'abasonyiwa n'ajuliza seeke n'ejuliza neeke naye nga ni principal waabagize eki baabasonyiye era eri ewaffe erw'emiyaga zijja nno okudda okunywa abaayo kati bakigira ki bakitegeera wakati wa Ssekikubo mutabani wa Museveni ne minisita Kabasi mwannyina wa Museveni bijja kunyuma nnyo eyo naye ekyanneewunyisizaamu naye simanyi lwaki kinneewunyisa ab'ebyobufuzi bwe batyo ye muganda wange Tinkasiimire kubanga waliwo akatambi akatambula omutego wako gugamba nga Tinkasiimire asaba mwami Museveni asonyiwe famire ye byeyayogererako ebirala sisobola bigira ki biddamu wano naye omuntu yeewuunya Tinkasiimire oyo kubanga yazeeyo ewa jjajjaawe naye ndowooza abazzukulu ne bajjajja bwe bakira ki bwe babeera ndowooza bw'amala okumwogerera ebikankana ebingi bwaddayo n'amusaba ebigagwa bigira kyabimuwa naye tekyewunyisa kubanga ne ku luli Tinkasiimire yakomayo nnyo naye ate mwami Museveni bwe yagenda ewaabwe ku Rale n'amuzimira amazina amakiga nga si yoli amwogerera ebikankana wa e Kampala. So bana okubanga abantu bangi bagenze nnyo mu people power ng'omugendo nze ku lwange sikyewuunya kubanga era ebiseera ebisinga wano abantu babadde batera okubeera n'emigendo gyabwe olumu nga batera okussa ku bbali endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi lwakuba emigendo egyo ebiseera ebisinga giba gya kiseera. Omugenzi Abu Mayanja bwe yali awa obujulizi mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu nga bamuvunaana lwaki abaka ba Buganda basala eddiiro okuva mu KY ne bagenda mu UPC yagamba nti baatula ne Sir Edward mu lubiri ne bagamba nti engeri yokka ey'okulwanyisa Obote yali yakumwegattako mu UPC bamukubireyo nga baganyiza apo ne Grace ibinjira era singa Obote teyabalabuukirira kulumba lubiri ng'akozesa emmundu baali bamumaze kuba mu parliament kumpi baali bamuyisizaako ekiteeso ekimugira ki ekimugjamu obusika nga baminisita bonna bawagira ekiteeso ekyo omuyekka teyakiwakanya wabula yali Nampawengwa yali Kakonge ekyo kyali kinene nnyo ku mukulembeze wa gavumenti ku level eyo awala ne tujja tuba ndowooza yali mu 1997 nga Obote bamwegezezzaamu erugogo okumutemula ne bawera ebibiina byonna abavubuka ba DP ne beesoga UPC waliwo omuvubuka asinga okumanyibwa wano Michael Kagwa DP mobilizers aga nti ekasanja oba mu ntebe kaadi zonna baazimalawo eza UPC Paul Omuwange yali akola UPC mu Buganda agenda kyeno okuyingiza abantu mu UPC kugira ki kuyimirire Amini we yabasangira n'agira ki Amini we yabasangira n'awamba kakati ate bw'ojja mu biseera bino ebyaffe abantu abagenda mu reform agenda bano basikanya na Museveni bano ba DP Dr. Semogere n'atawagira Bwenje naye n'awagira reform
ne reform nayo yali bwevu mu ngeri yaayo yadde oluvannyuma yavaamu ekibiina nga FDC abalandooza mu ngeri emu buli muntu n'agenda ku nkondo yayo kati ne ku mulundi guno ndaba nga emigendo giringa ebiri omugendo guli ogusiŋŋaaniddwa ogw'NRM ogwatuusiza Bassekikubo okuddayo ogwatuusiza Batinkasimira okulya bye baayogera nga balaba wali mu kaseera kano bayitawo nga bazze sayidi eri bo ne bayambibwa jjajjaabwe n'abaga nti mbasonyiye n'omugendo ogujjawa ekamwoki mu people power nga bamanyi nti mu kiseera kino gwe gusobola okubayamba nakyogerako wano ne tutakkanya na Honorable Muwanga naye nga nze nali nkwotinga Besigye tebyali byange Besigye yakoshoninga ku Bobby ti abamu ku bannaffe bano boolaba batutinka nti twesimbewo ku president baba bamanyidde dda nti tetusobola kuwangula Museveni naye bwe kibakolera okubeera babaka ba paalamenti okubeera bakansala so bakoshiasi na kubo nti ffe batukozesa nga ffe tetugenda kuyitamu bo bagireki bo bayitemu ndowooza nti bangi abagenda ekamwoki bagwira ddala mu ttuluba eryo nti kati wano mu Kampala n'emiriraano mu bibuga mu Buganda naddala bw'oba ne people power omukisa gw'okuyitamu munene tekiriiko kubuusabuusa omukisa gw'okuyitamu munene kivula Basiteera asooka n'agenda eri n'ajjayo ekisumuluzo n'adda ekamwokya awo mu Kampala bw'ogatta ekisumuluzo ne people power emikisa gyo giba mingi yadde gwoba tofaayo ba Bobby anaayitamu oba ataagira eki kuba akaweefuba oli gwe tubadde tulwanako ndowooza okuva mu 2010 nti omuntu addiridde mu kalulu ka pulezidenti abeere omukulembeze w'oludda oluvuganya mu paalamenti nalaba ne juzi ab'oludda oluvuganya ndowooza nga bagamba oba n'omuntu eyeesimbye oba n'afunayo 10% balina percentage gye bagamba naye ndowooza ne bwe yandibadde 5% kuba wano era tewali namba 3 yali agifunye 5% nti automatically okubeera MP kikyaganye musiye omulamuzi Masalu Musene yali mbaka wasiye yali aga nti otwa tukyali mu movement mukole ya movement tukakanyaze nnyo ebisanyizo bya presidential candidate ng'omuntu ka staff ka presidential candidate automatically abajja kubeera ki MP era tekyayitamu so nga baali bafuba okwaccommodating ab'oludda olulala bakkirize enkola ya movement kati mu kiseera kino bw'okozesa Besigye gwe n'oyitamu ye Besigye aba aviiriddemu awo bw'okozesa Bobby n'oyitamu yaba aviiriddemu awo so nze ndowooza nti abantu bagenzeeyo kubanga engeri gye basobola okuyitamu okufuna bye bafunye ate naffe abalonzi abateesimbyewo bagenze ku saidi zombi kubanga wewe kakasa nti omuntu wajja kugira ki kuyitamu omuntu wajja kuyitamu naye sirowooza nti kiina ekinene nnyo ekyenkukunala kyekigenda okukyusa ennyo ku kulonda kwa president n'ebinaava mu kulonda kwa president na zino scientific elections ze tulimu okujjako singa wabaayo ekipya mbadde mpulira wano nga boogera nalaba ne Lwomushana ndowooza tebaakuwaayira waliwo omukutu ogwali gulaga nti baali bakuwadde obweyamu nti Besigye tagenda kwesimbawo ku mulundi guno kaakati naye nga Besigye alinga mwami Museveni okutuusa ku ssaawa esemba mwami Museveni kati nga wamubuuza oba agenda kwesimbawo ajja kuga nti olukiiko tabamiruka olw'NRM lwe lujja okugira ki lwe lujja okusalawo naye ng'oteebereza nti ajja okujjako nga mwami Besigye akolayo eggulire wangi nkimanyi ti mwami Museveni ajja kujja naye toyinza kimbuuza nakkiriza Besigye agamba statement gye nawulidde tagenda kwesimbawo naye agenda kukozesa agenda ku franti ndala ekyo waliwo omubaka gwe sigenda kwatula mannya katono nnyo sebo ogenda kumpayo eddakiika emu oba bbiri omubaka oyo yatutegeeza nti nga tumaze ndowooza akalulu ka 2011 mwami Besigye yabayita ewuwe n'abafumbira entamu y'enseenene n'abalaga nti tagenda kuddamu kwesimbawo namuga neffe abayitamu ng'abaka ba paalamenti otulese luddawa n'abagamba mulodi wuuyo
omulodi baali bakamugoba ku siteholo naga nange gye banantegeerera ate nange eri bannemesezaayo Besigye n'agenda ebweru bano bami ne bashopinga around bafune candidate ali serious ne baendinga kwa mama Mbabazi beewuunya Besigye yafubutukeeyo ng'aliko n'obuswandi nga byayogera ku kijjulo ky'ensenene takyabigira ki kakati saagala si okutuusa Besigye ono gwe mbadde nsoma mu mawulire nga abagamba mbu bamwegayirira bano abeerukunjiri bano ati buli lwembogerako muganda wange anyiiga bafukamira ne beegayirira Idi Amin nti ku byotukoledde situwagala otufuga obulamu bwo bwonna kano bashule oba kano sabbunaga kyemusaba olukiiko lw'amagye lujja kirowoozaako era eventually olukiiko lw'amagye ne lukikola ki Besigye ndabanga naye ayinayo abataka be abalinga abeerukunjiri abebushenyi abo ba ajipu ene government in power naye bano abeerukunjiri engeri gye basabamu Amin abeerukunjiri engeri gye basabamu Amin sebo yengeri gye ndaba nga waliyo abagamba Besigye tukwegayiridde nnyo sebo otulese luddawo singa Besigye akola surprise budde buweddeyo singa Besigye akola surprise olwo ekibalo kinaaba kirala naye Besigye nga tannakola surprise nze ndaba nti kubwa president kunyumyamu bunyumya naye nawalala abantu ekintu bajja kikwata mu ngeri yaabwe Siraje omuzindaalo twandirowoozezza nti ebibiina by'obufuzi kati bwe budde okwongera okwenyweza n'okukwata abantu baabyo naye abasinga bonna obalabira mu mugendo omulonzi asigalawa era enteekateeka y'ebibiina ebyobufuzi eryeti mu ssaawa zino omulonzi abasinga ekyokukola bakimanyi niwe mubanga muli bakandidate 15 nga kati beewandiisiza abasukka mu 5 ku presidential candidate I mean abalaze okwagala balomushana bonna oteekwa abalonzi kati primaries zitandise okulaga buli muntu wagwa FDC ey'ennajja Nankumbi ebyayo byonna bisalibwawo Katonga FDC ey'ennajja Nankumbi ebyayo byonna bisalibwawo Katonga omuli president eyali president wa FDC ne munywanyiwe vice president wa people's government owa DPNenga ali eno yasalirawo ebyo ebintu kati tolowooza nti bo basirise tebalaba nti bwe bajja ne baleeta mu kina mobili nedda so ye road mayor Lukwago somewhere coordinator something naye mubiri gumu nze nali kakiiko ka IPC aka electoral commission nga chairman waffe atukulira Yebalamira Lulanga nganze n'enginiya meya w'Nakawa bali mwezo yes naye bwe twatuuka ekiseera ne tuyita abakungu tulemegenda mu kamyufu kwetemeta mu waggulu ku flaga beyala kuba baiden twalina Professor Kikonyogo twalina gundi Honorable Hussein Kyanjo Michael Mabike ne Besigye nga twagala batuule bavoemu buli omu apima amaanyi ge yejjemu babatuuza ne balema paka ku wiiki esembayo ne tukubisa ballot paper bonna bakole ki tubajje balonde naye ku lunaku olusembayo ssaawa 3 nga tugaba Professor Kikonyogo avuddemu alekedde Besigye condition ye bweti ku ssaawa 4:30 Mabike n'akola ki n'avaamu nga yagala bwa Lord Mayor Kyanjo n'avaamu ku 6 nga tusibawo n'okusibawo tulinze babiri bagende muki netugala akaterekedde delegate conference Besigye enamboole Besigye yagantu kye bankoledde bamabike bakyanjo ngenda kubasasula ku Lord Mayor ngampagira lukwa gundi Mabike anti wate bwe yagamba n'obumyufu bwonna tubukuba okuva ku parliamentary yakubisa akamyufu aka Nabira nga tayagala musuula Nabira n'abanga omuyaaye ku street ayetise omufaliso n'agamba fasi amabati gakusala niwe ogoma n'ayitawo Nabira yawangula akamyufu ako
Besigye teyaddamu kukola kamyufu kalala ku parliamentary yadde ebifo byonna abantu bonna bajjanga nze ndi wa IPC ne baba 8-7 awo gundi n'ayitawo wani Nabira kati kiyakola buli kawungeezi twavanga musaawa 4 honorable Nganda mulyanya Magundi Nganda ono Ibrahim Semuju nga soba ne Lukwago ne bajikiro ne batuula ngamba Mabike nti omusajja ntagenda kuwagira Mabiku olwo Lukwagalangidde nti akola ki ne lutuula awantu mu kawoteri kamwanyina wa Besigye ntuli ekyemisana Lukwago Besigye naga ngenda kuwagira ono principle Lukwagajja yekka independent nenkola save mu Makindye ngabanga nti fe tuli ku Lukwago nengamba gundi ne tupikinga yo form ya MP Mabike komawo ku MP wevu egamba bweti nagaga oli mulabe nandikire yalinga mbalabe ne muga tugende nayingira ne bayingira race ojukira nti akalulwako bakayuwa nga bakutte obulu bagamba nti bwali bwani Kasematimba incidentally akasende nga kavuye watu tinyefunza kali Mabike yagaba sente okusinga Sematimba yes mukalulu Sematimba bamuwa sente era mu biseera ebyo Mabike yali akoze eki yali awangudde Summit View etali DP etali opposition ngo box bukoze eki bwebabuyira nga bujjudde bwekaddamu Museveni naga no Lukwagundi Sematimba ne Lukwago bavuemu race egende Mabike nani nga waliwo mbalidde nga Mwai Museveni yagamba yes nga waliwo mbalidde Mwai Museveni nga yagamba yes is a good devil Sebaggala agamba Museveni tinze naleeta Mabike naye Mabike nandeeta Mabike is worse than Sematimba yadde wange nagamba kalulu kagende nga buki bwekali era bwekaddamu yadde ngono yafuna sente naye yagamba nti ngeri gikazeemu after 2 weeks bennawa bazima baziridde bazirya buli tebamuwa kaki kalulu so Besigye oboya omusoma musomere ku saawa esembayo nga Kateregga bwagambye ti bino byagamba sijja kujja akyapima alabe alina dynamics 2 nti ayagala ever okubeera owokubiri akyapima ekyokubiri ekyo nsobola okikwata ayagalanga kukisooka ayagala sente zabaki zabagabi b'obuyambi indati ne bwazifuna ate bana abakuuma obuyambi obululu tabawa bangi nnyo obululu buno obwasooka bagamba nawangula nze president ne Eliza talina returning form ze Masaka ne ze Kampala awamu abantu bamunyigira bamu basewungu ne bamukweka kakati bazitwalanga wakayihura sagala mwogerako yanyigira lulala naga nti batunda akalulu kakati nze nkubuulira nti Besigye abalonzi bano abesimbyewo already sofwa balaga nti bagenda abagala change bagenda wa Bobby kawabe nga FDC kawabe ba DP kawabe ba ki kati omulonzi yesi musiru ajja okuleka Besigye nti addemu asipoyinga omulundi ogwokutaano ne Museveni si musiru asobola okuta quarantine forever ajja kuta February ng'okulonda kukoze eki kubanga akimanyi nti yadde ensi zonna zironda mu kaseera kano nga teziri mu mbeera gye tulonderamu ya scientific nizibeerawo Trump okugoba manager we yasanze obutebe bukalu mu state yemu naga ate kati gwa abantu baleese kati babaleetawa ganti tugenda mu mugongo temanyi nti bakugenda kuŋŋaana nti akalubu kanaye kyanga bajja kubagana ebikonde bakuba naye mukubala tojja kukola olowooza yagudde mu kifuba n'akwata n'emiti ng'agoberera abalonzi yabadde ate omukazi muleke nga yatusigiza ku muggalo yayimba oluyimba tosemberera osooka otya okusemberera abalonzi kondo mugondi simanyi gamba masiki ziyaddaga batezabaddewo yagabye matabi ga miti mpuliriza omulungi programu gasimbagane ne bannamawulire oli mu gasimbagane walusimbye Evans nina Siraje Rubwama Kateregga Musaazi Aisha Kabanda Honorable Muwanga Kivumbi ne Charles Romushana Aisha embeera
eriwo ebibiina ebisinga birabikanga omuntu yeebuuza byo byeteeseteese bitya bannakibiina bannabibiina abasinga bagenze mu mugendo oba mu kisinde ekya people power naye tetuwulirayo babibiina ngeri gye beteekateeka era n'okutegeeza bannayuganda ku mbeera bwetambula buli omu owulira people power ekibiina ekiri mu buyinza kyo n'ebizibu byakyo ebimu kirabika kitandise okubigonjoola naye eno tetuwulirayo DP tenavaayo yonna FDC bano bafuluma bano bayingira bano bakola bwe bati n'ebibiina ebirala naye ng'ate eyo people power eyongera kusika n'abantu mu mbeera eyo ensonga eno tugyetegekera tutya ffe ng'abalonzi era kiki ekiri mu bannaffe abatunoonyaamu obululu abakulembeze evudde nkusekerera okumbuuza ekibuuzo ekikwatagana n'ebibiina ebirala nga ndi mumyuka wa Ssaabawandiisi wa people power ebibiina ebirala byo nga tetwawe byetegeka bijja mwe mubisokoola naye that said kantandikire ku bannange we basinze okuteeka essira ku history y'ebyokulonda bye tuze tubeera nabyo n'ebintu engeri gye bitambulamu ekisooka ku nsonga ya Kano Kiza Besigye nze ekibuzo kyange kiri kati kiki tusinga okwagala mu Besigye kubanga Besigye mu participation ye gyabadde nayo ffenna nga bwe tubeera mu races etubeeramu tubeera ne pros and cons ebirungi byaffe n'obubi bwaffe obunafu bwaffe n'amaanyi gaffe okay ono ali side endala naye oli wadde munnamawulire manyi munnamawulire ayagala enkyukakyuka omuntu ayagala enkyukakyuka olwaliro sirowooza nti wandibadde ossa amaanyi go mangi nnyo ku kutumbula obunafu bwa Besigye ebimu tubimanyi naye at this time gye tusinga okwagala mu Besigye ye commitment ye ku kigambo kyafulumye ku mpewo kubanga at least now for the first time kyafulumye ekisooka nti yo Besigye FDC tegenda kumusponsoringa tegenda kumuleeta nga candidate waabwe kati oba FDC analeeta candidate oba terete candidate that's another matter kati tukyalinda oba agenda kurunninga nga independent kubanga FDC bwetamuwa card asobola okurunninga nga ki nga independent oba anagenda ne party ye naye kyetusinga okwagala olwaleero race ze tuze tubeeramu zonna ziraze nti obululu bwonna bwe tuze tubeeramu obeera ne gwe bayita major contender asinzaamu amaanyi mu kuvuganya abalala babeerawo baali b'amaanyi nga bakitalo n'abantu tebabalabawo bidandisali wano bidandisali yabeerawo nga w'amaanyi ng'ensi eyimba bidandisali ngolooza ni Museveni waava bidandisali yaddawo bidandisali yeesimbawo bannayuganda tebamulabawo waaliwo amama mbabazi bayimba amama mbabazi ng'olaba ekitalo nnyo mama mbabazi bwalijja ensi teyamulaba kyenzikiriza nti ku bibiina eby'amaanyi mu Uganda wano tosobola kukinyoma ekibiina kya Democratic Party kibiina ky'amaanyi ate amaanyi gaakyo gasibuka nnyo wano mu Buganda naakyoli eyo naye Ssebaana Kizito yeesimbawo wano abantu ba Buganda tebamuwa ngalina ku kadi ya DP Nobody Mawone yesimba obona yali yakali ku kadi ya DP nga akyoli eyo waliwo amaanyi mu DP era abantu tebamuwa ng'abantu abaagala enkyukakyuka bonna baga nti mu kaseera kano ono yatutwala kitegeeza no matter how many candidates you bring basobola kukendeeza ku maanyi gammwe ne tebasobola kuba bakitalo musobola baleeta ne mbale tebajja kuvuganya kyentegeeza nabwe ekityo gye tukoma okuba ne ba candidates abangi ekisooka tekituyamba ekyokubiri kyonoona bululu ekyokusatu Kano Kiza Besigye amaanyi g'omuntu aze yeesimbawo kofena tumanyi omuntu eyeesimbawo neyeesimbawo ku kifa bana abantu be kankozesa olulimi oluyinza obutanyumirwa abantu naye nga kyekituufu batera okugamba nti aba n'ebikonwa bye abaayo n'abantu babaga nti nze gundi obaagwa ngwa naye babaayo nga tazisobola kuva mu muntu ffe waffe twalinayo ono Katerega Mmanyi kandidate waffe azze yeesimbayo emirundi mingi nga tayitamu naye nga almost alina constant figure y'abantu babeera nabo mu kalulu tayongerako takendeeza abantu be aba nabo onankubi akama nti gumu bbiri nekubamu omutwalo mulamba mu 2000 buba bululu buki bulungi in a constituency katona zavuganya mu Uganda emirundi jona 4 times
n'afuna obululu obusuke miliyoni miliyoni 2 miliyoni meka obululu bungi kati singa Besigye akomawo mu kalulu kano kitegeeza nti mubeera sure newankubadde abalamu ina we mwetadde amaanyi mangi asobola okubattira obululu ng'oba emitwalo 8 obubeera nga bungi ddala oba akakadde. So n'obwekityo mu kaseera kano kyetwagala mu Kano Kizza Besigye nti abantu ba Uganda balaze nti olwaleero bakwagadde nnyo bakwagedde mirundi mingi naye olwaleero balowooza kabakyuseemu kye basaba wakati ono mu kukyusaamu nti batambule naawe ekyo kangule bannayuganda bakyagala tebaagala nnyo abeere eri baagala batambule wamu naye nabwekityo kati buli ntoto eteekwa okukolebwa si kutumbula ak'obuntu akayitamu kubanga kabawo ffenna tulina ak'obuntu ani gwe katabaamu obaga nti oba oliawo si kutumbula nnyo ak'obuntu akayitamu wabula kumuperereza n'okumusendesenda abeere ku sayidi y'abantu abasinga obungi kulwo kye bagamba kubanga basinga obungi baga nti oba oliawo leero si gwe banaaleeta wabula banaakyusaku baleete omwana ali mu myaka gy'abalonzi abasinga obungi gye bakola ki gye balimu eyo ensonga emu.